Abayi mumanyi omuliro ogenda okujja mu ggwanga lino Uganda mu mwaka gwa 2026 mu kalulu ka 2026 tuula kalira mbiina maaso awo anti General Muhoozi avuddeyo n'abeera nga ate akabatema afulumiza statements enkambwe era nga byonna mbiina maaso ogenda kubeera nga ate mbikuzanyira soko likinga video ate sharingirako abalala comment section nja kubeera open abo bango maso kubeera nga ate olaba biki byenkuleetedde ojja kubeera nga ate munayo nawe osulayo ndowoozayo ku biki byogenda okubeera nga ate owulira kakati omukulu General Muhoozi nga mutegeera atera okubeera nnyo awo ku Twitter nga awandikayo ebintu ebyenjawulo nabwe ekityo olunaku olwaleero avuddeyo n'abeera nga ate abako obubaka bw'ateekayo obw'enjawulo era nga ataddeyo obubaka bungi nnyo but specifically ngenda kubeera nga ate nkugiramu obubaka bwa mirundi ebiri bwe bukyasinza okubeera nga abulina omulamwa gwe wenna abadde asuubira nti omukulu ono agenda kwesimbawo 2026 yatandisewo ati waggulu wano obubaka bwe yatandise nabwe yagambye nti first of all, I would like to announce that I will not be on the ballot paper in 2026. Almighty God told me to focus on his army first, so I fully endorse President Museveni in the next elections. Bwatu bwe yategeeza yagambye nti mwenna abasuubira nti ngenda kujja n'esimbawo 2026 mwerimba sigenda kubeera nga ate nzija n'esimbawo anti omukama gwensavinga oba omukama gwensinza yavuddeyo n'abeera nga ate antegeeza nti so kubeera nga ate oyongera okubeera nga ofokasinga ku nsonga zino ez'amagye naye bino ebyobukulembeze so kubeera nga ate obirekera taatawo President Museveni nabwe ekityo yavuddeyo n'abeera nga ate agamba nti President Museveni bwengenda okubeera nga ate nnyimirira emabega we kakati obubaka si bwobadde nnyo obw'amakulu bwobuno wano sooka obuwulirize bulungi nnyo yatandise bw'ati yagambye nti no civilian will lead Uganda after President Museveni. The security forces will not allow it. The next leader will be either a soldier or a policeman. Bikudiremu yagambye nti no civilian will lead Uganda after President Museveni. The security forces will not allow it. The leader will either be a soldier or a policeman. Oba mubitegedde bulungi nnyo ebintu ebyo bannange yagambye nti gwe wenna ng'oli civilian oba ng'oli muntu wa bulijjo nga osuubira nti ogenda kujja weesimbewo wano mu ggwanga Uganda olowooze nti ogenda kuwangula ofuuke president ebyo bikafuuwe ebyo tebigenda kubeera nga ate bibeerawo mu ggwanga lino Uganda olw'ensonga nti ne bw'onoowangula otya ab'amagye oba abakulira ensonga za security mu ggwanga lino Uganda tugenda kubeera nga ate tukikkiriza wabula bw'oba ng'osuubira okubeera nga ate weesimbawo ng'osuubira nti ojja kuwangula either olina okubeera omusirikale oba olina okubeera nga olina background mu nsonga z'amagye bw'ati bwe yavuddeyo n'abeera nga ate ategeeza era nga obubaka buno yabuweereza direct wa Robert Kyagulanyi Ssentamu so ebyo ne bisingako ngenda kubeera nga tenyongera okujja nabyo mu maaso awo naye nga sooka obeera nga ate osulawo endowooza wansi awo ku nsonga zino nze ndaba ensi endala teziri bwe ziti omuntu agenda ku makya n'abeera nga teyeesimbawo bwe bamulonda ne bamulonda n'awangula gwe batawangudde oba atawangudde ensi negenda mu maaso naye kino ekyaffe General Muhoozi atamanyi General Muhoozi yakulira amagye gonna ag'omu bwengula ag'omu bbanga ag'oku mazzi ag'oku ttaka era nga wabanga avuddeyo n'abeera nga atekawo statement efaanana bwe kitegeeza nti abeera serious nnyo so obeera nga ate osulawo endowooza yo wansi awo atubeere nga ate tutambulira mu ffenna bwe naba nkugyeyo eyo ensonga za King Sawa okuvayo n'abeera nga ate alumba Jose Chameleone yamugambye ebigambo bingi nnyo era nasobola okubeera nga ate mbikutirawo awo ate ne Chameleone yennyini yasobola okubeera nga ate azzaayo omuliro era nga obwakeedde olunaku olwaleero baganda ba Jose Chameleone bagambye nedda abaaba King Sawa tekigenda kukolawo ekityo baavudde ne babeera nga ate bamuweereza omuliro ogw'amanyi era nga mbiina mu maaso awo ngenda kubeera nga ate mbikutirawo awo n'obutambi obulala bungi nnyo ensonga za Sunda Pay ne Nambwayo nazo zakomyewo mu ddiiro byonna mbiina subscribinga bwobanga obadde tulina okubeera nga ate osubscribinga ate ka notification bell kakoneko tubeere nga ate tutambulira mu ffenna nkomaona muwulire abalala mangi nnyo temubaawo abantu betugwako mu nsi ne tubasanga abalala betusanga obusanzi tuyiga obbajjukirako ebirungi tusiige ekifaananyi banenjagala obbagamba mu Ugandan music industry wano bwe tuba nga tukyazala wa Chameleone ffenna tetugenda kujjukirwa sirabangako Nigeria ng'omuyimbi avuddeyo ati obola Two-Face oba regardless ate nga nabo balina ebyabasobako kubanga Two-Face yalina obuzibu awo ne mukyala we ne beeyuza nnyo n'ensi yabibalekera naye njagala okubuulira mukwano gwange omulungi bw'oba teri agenda kujjukirwa nga tajjukidde bw'oba oyagala okujjukirwa jjukira bw'oba oyagala kujjukirwa
jukira bobo yagala okwerabira weerabirwe teriyo muti nga tegulina mirandira teguliyo omuti ogutalina mirandira luba luku bobo yagala okusiimibwa siima bobo yagala okwagala yagala tuyigirize industry eddako siyoke ya music ne mu byemizannyo ne mu byemipiira n'abaddako tusiige ekifaananyi nti naffe twagala okujjukirwa mu bulungi kyova olaba tujjukira bannaffe tuleme kujjukirangako bannaffe bibi byokka naddala nga mitima gyaffe n'emitwe gyaffe tumanyi nti waliyo ekyo bulungi obumulimu ate wali obulabyeko ate nga tobubanjiza ate nga togwanidde. That's all I'm saying. Sizze wano kwogera kwani obaani njogedde ku Chameleon muganda wange leero gwe njogeddeko. Okay, byebyo ebigambo byange kati njagala kusoma wano ku comment kuba ndabamu abamu abalabanga weebaasoobya tulina obagambako kituufu naye tonoonyanga nsobi zokka bwe bakolanga n'ebirungi mulina byogerako. Leero lunaku lwa Sande bino byenjogera mbyogera mbikakasa sikakiddwa sisasuddwa era sitiisa ziisibbwa bifa ku ntobo ya mutima gwange na ku ntegeera yange. Osanga naali eyo ng'ategeera nga nzajja kukkiriza nti ya nzikizira ne penge. Tulina abayimbi Uganda nga bo bakola amannya gaabwe tegalivaawo. Nsaba osooka ompulirize nga tonnayomba nga tegalivaawo. Teri agenda bambula ku kitiibwa kyabwe, teri alikola ki, tebalivaawo. Abasatu bazimba akakundi kaabwe, Bebe Cool, Bobi Wine ne Chameleon. Bayimbye ennyimba ezitulyowo omwoyo tetubabanja. Mbabuulira tebalivaawo. Naye ng'omupiira nti waliyo ba Maradona abasayi ba Pele abo baavaawo kati waliwo ba Messi. Ekyawula ku mupiira nti waliwo kye bayita retirement nti omuntu bw'asamba omupiira amagumba ne gakula awummula ekitali mu kuyimba kwa Afirika oba okwe Uganda nti bano aba big 3 oba abayimbi bemuwakanira nti Kamili biki Bobi Wine biki bakyagaanya okulekulira ekisaawe ky'okuyimba. Kiki ekiva mu ekyo? Tebaagala abaana bano bato babayiteeko oba bazitono nnyo abakenolegi nga nti nno bano abaana bayimba olwekana akakundi ke bazimba ak'okubeera abasita kizibu okubazza ebbali oteekewo bano nzija. Olutalo olubindabinda luli wakati wa Chameleon na King Saha oba nabakenzo nabaani tululaba ffenna. Naye nga we natandise nga mbagamba nti abasajja ba Kamili ba Bobi Wine ba Bebe Cool baakola tetubabanja. Naye industry erikoma ku bo. Ng'ozadde omwana wo naye anaazaala naye omubone banazadde azaale nga tukyateneza Chameleon na Bobi Wine na Bebe Cool. Music alikomaawo aliyekwatya kwaka akakundi nzija. So nga tonnawakanira muyimbi wo nze Bebe Cool muwakanira naye mmaika tikuliko abantu abayimba tudde King Saha yatunda. Njagala gwe naawe wagira Chameleon okukkirize nti Kamili yayimba dda tabanjibwa. King Saha right now is the biggest artist in Uganda period. Wabangawo ekiseera nga Kenzo yasiiba ku nnyonyi nga Kenzo agenda e Malaysia wawonanga atalagga akuba neera mwagano mususa Chameleon naye ng'abikoze byonna BET ebitiibwa akubye mu Congo simanya Ivory Coast atambulira mwanga Chameleon gatatambudde naye era mwagaana okumususa kwoli oba ogamba nti kale Kenzo okoze ku byonna byakoze era naye mwagaana olwakakundi kana akalemeddewo mindset etulimu nti bano be bannannyini industry kyakomaawo. Ne wabeerawo n'omwaka Palaso gwe yafuga oba emyaka Palaso gye yafuga nga yekka yasiiba ku nnyonyi ye muyimbi ow'ebbeeyi. Ladies and gentlemen, kino nkibagamba sikakiddwa. King Saha ye muyimbi asinga okuyimba e Uganda kati. Currently njiteekako ssente awakane I can debate with anyone. King Saha is the most talented artist and the most selling artist in Uganda. King Saha ye muyimbi asinga okuyimba e Uganda kati in this generation.
era ye muyimbi asinga okubeera ow'ebbeeyi oba okubeera nga eva trendinga. Ekyanyiza King Saha nti ng'omusajja munne bagamba nti omusajja wo naakulemesa okukola naawe olina famire ne maama wo. Tetuganye Kamili alina kuba yalina we yayambira Saha, naye Saha wekimukaabizza amaziga nti waki olemesa akalimu kange nga nange nina abaana. Bannange kibi nnyo ogenda ku makya n'owulira nti munno gw'okola omulimu naye ate akulirira okulaba nga tofuna kasente. Tagambye bwe tamuyambangako naye amugamba nange nina famire. Lwaki Chameleon right now takyasobola kutunda bisaawe. Chameleon takyabira nnyo kutuwa bwambo atravelinga nti ndali ku demand. No, King Saha ye muntu kati ayimba abantu ne bakaaba. I don't care oba tanaaba. I don't care mwe giyita enjaga kuba saa zonna ate yalondebwa abantu yali anyweddeko ku njaga. Ekyo kyose sijja kitwalanga kikulu. Mbabuulira nti wekuba kuyimba. Let no artist do a mistake. Njagala kubatolinga King Saha. Nziramu tewabira artist agala okukola kye bayita mbuno akamanyiro mbo yagala bato ne Saha. Bw'obadde oli artist ng'essaawa zino badde oliko obuyimbayimba bw'oyimba ng'obaddeko kana akaseera akayisobe emyaka egiyise kakasa that will be your downfall. Bw'obadde wagwadda ng'oyagala kweripa ku King Saha ogenda kugwira ddala mpaka tojja n'okuddamu kuzuukuka. Kino mukitwale nga mukijje ku nze. Eno y'endowooza yange ate nga gimanyi ge mazima. Abayimbi abanene bayimba dda obuzibu bwe tulina bwe twogera ekintu bwe mukyaleeta bino bisitule tetubabanja. Ng'omupiira wembagambye nti waliyo bapere ba Maradona baagenda omupiira tunula bati ba Ronaldo ba Messi bikyagenda mu maaso talanta we zitambula. The only difference in arts gwe tulina Uganda is people don't acknowledge what they call retirement age. Ayabaagala siiba nga ayimba ate obuzibu bujjira singa abadde si mutebenkevu mu mutima nga oba yazannyira mu linnya lye. Chameleon is a big artist naye yazannyisa erinnya lye. Chameleon muyimbi yali asinga obugazi naye yazannyisa erinnya lye neweekanga ebintu ebinta byakivinze yeso that's why is fumbling. Kati akuutana ne bana abaana abato yazannyisa emyaka gye egy'obuto oba yazannyira mu linnya lye. Bobi Wine kyataako Bobi Wine bwe yayimbanga nga yeekulaakulanya eno biki naye omuntu ng'alaba emyaka gimuyiseeko ko n'abaako ebintu by'ataakola weekanga akola ebintu omusangasanga mu cases betasobola mumusangamu ate nga muntu walinnya linene. So mbadde nze mbagamba nga mponingira nga ntwala omulanga tewabeera omuyimbi amanyira King Saha mb'osaba battle that will be your downfall. Right now King Saha oba mukyafu oba anywa enjaga ye musajja asinga okuyimba kati e Uganda bw'ayimba okaaba. Saha is a different breed. Tokola battle ne Saha ajja ku kamba buliri. Saha asobola okukwata abayimbi banana abateeka mu keegi n'abakuba. Saha kati asobola okukwata abayimbi banana abakuba n'abasiyaga mwenna lirikali. Tewageza omuyimbi ng'oyagala okuswala. Olaba because Justin Dikabato omukoze kashobo obadda lugogo King Saha ateeke ye wagiteeka olabe. You won't get people. King Saha ajja kujjuza gwoso libadde toswala nga wali wakola dde erinnya nti osaba battu. Oyo omwana osobola okuba omusinga okuyimba ennyimba zo they will always live on forever. Teogeza n'okola ensobi current kati omuntu ayokya lubabu ono kaamulali pilipili ngamba ku Mansuru. Guys, Fifi the Queen mchana nsoboga wano. Nale sagala kwogera ku bintu bino nga mbimya amazzi naye byescalatinze nnyo and people have been sending me messages. This is my take on this. Bano abantu benjogerako bombi bakolere wantu we nali nkoleddeko naye omuwala nze nakolako naye era mumanyiko nnyo okusinga ku mulala. Ekyokubiri nagamba abakazi tozimba musajja nga teweezimba. Tozimba musajja nga teweezimba. That will affect you at the end of the day. Point number 2. Njagala okwebaza Nambwayo wali mukazi mugezi walengerera wala n'ogenda kukyapa. Tulinze aba land board obubbi bwabwe. Tulinze police obuvuyo bwekola. Tulinze abamawulire okulaba nga bakola obuvuyo because I've seen some journalists and to make matters worse bakazi bebali mukulwana. Bakazi bebali mukulwana but that's not news. Abakazi batya nnyo bakazi bannaabwe nga balina kye beeyongeddeko. Wali mukazi mugezi nnyo banaye munaasonyiwa have one kofwe. Wali mukazi mugezi nnyo ne weetaaga kukyapa. Bwe weteeka ku kyapa ekyo tewakigendako ng'omusajja tamanyi. Because you can't do it. Secondly, Nambwayo gwe mmanyi mmwe abasajja abawakanya nti Nambwayo tasobola kuba na ttaka mulimba. Nambwayo akolera Kamoga Property Consultants owa Kamoga Property Consultants. Abamawulire abakoze ne Kamoga Property Consultants abasinga reward abawe ettaka era gwata kiwanga
tolina kyewali omukoledde. Go on record, mubuuze. Go on record. Akugamba kino ekyapa nkitunda ssente bwe ziti, leetayo ssente bwe ziti, nkikyuse kidde mu mannya go. Tolaba nti abantu bakola obuvuyo, abalandisi ne bakola obuvuyo mbu ekyapa ne bakikyusa, kino tebagenda kukikyusa. Omukazi alina olubuto, alina omwana, omukutte omusisesise, olagidde bamukube, omukasusa ebweru. Omulembe gw'abasajja okusuula abakazi ebweru nga mumaze okubakozesa, nga mumaze okubalinnyirako amadaala, gugenda kukomawa. Gugenda kukoma ddi? Gugenda kukoma ddi? Okuwasa omukazi omulala n'okwawukana n'omukazi kiri okay, naye oli muzimbire ewalala. Muzimbire ewalala, funa ekyapa kubanga tolina kyapa kimu. Muzimbire ewalala, n'ono asigaye wano n'abaana be okuli erinnya lye. Nambwayo tobeera musiru n'osayininga ove ku kyapa. Tokivaako. Mulaba bwe nabagambye tufune bakifeesi. Kati wano singa akakiiko kaffe kaatudde dda nga tetulise na Luke Wesigire, kozi mukulu Luke Wesigire. Tetwagala mujjemu eno story ng'omu ku bano abaana amaze okufa. Kubanga oli bwakugamba mu bonnema mu mateeka nja kutwala mu kirala. Wana amateeka gaffe ag'abakifeesi we gabadde gakolera. Nabagamba tukole akakiiko ak'abakazi. Bantu mmwe mwalema, muli mu bya kisiru. Wana akakiiko kaffe we kabadde kakolera. Ekyapa weekiri gwe baakigulako Kamoga ayogera nti amannya ye yaguza abantu babiri, teyaguza muntu omu. Nti yaguza ettaka waba bagamba nti nze naguza babiri, Nambwayo ne Suuna. Then Nambwayo alina right. Suuna bw'aba ogamba nti oyagala kukompensatinga Nambwayo, ne Nambwayo ali ready okukompensatinga oveeko ogende. Lwaki oyagala ye yabaavaako? Akwate abaana adde mu muzigo, addeyo ku ground zero nga n'abaana babo. Leka naye akukompensatinge, tuli ready omusonderako, akukompensatinga oveeko. Gwoddira otya abakozi? Olaba nti already obalumya, wasooka n'omulumya mu by'omukwano, n'oddira mukozi munne gw'oyagala n'omusuulawo n'alumwa ng'omuntu. Ate ne ku nnyumba ku kyapa kwalina okugumira n'abaana nagwo oyagala musuula bbali. That is the height of it. Nga bw'oyagala omukompensatinga, leka naye akukompensatinge oveeko. Ogenda ozaala otandike n'oli omukyala naye atobeko, era naye bw'anaamala obbizimba omusuulewo ofune omulala. Gamba abantu muve ku basajja b'e Masaka temumpuliriza. Okitegeera. Let Nambwayo compensate you. Tugenda yisa akabbo. Ako nze ngenda okukakulira. Bakyala bannange, mulaba nti twetaaga bakifeesi. Essaawa wano mukitege twetaaga bakifeesi. Ono alumya ono talina maama, talina taata, Nambwayo. Kati abaana be yali badde babe, baali badde banne. Omwami sakyali mukwano gwe. N'ekirala Nambwayo, lwaki oyita Suuna Beni bbaawo? Temufumbiriganwangako. Omusajja gwe muteewasangako. Otuuka otya ku point ekola nga mugatta ssente. Ennyingi. Baako bye weerekera mpaka at least ng'ogamba waaye mpasiddwa kati wano ngumye ekijja kijje. Abaana bali begabana, bali bifunamu. Nabagamba tukole kifeesi kino ngenda kiddamu. Singa kati kifeesi waffe twamutumye dde Masaka ewaaba Suuna. Dda nga buli obakaabya Nambwayo nga naffe tunyiga mu nnyina. Nze sikyalina kisa maama ne taata namuziika. Nabagambye tufune bakifeesi. Mwe bantu mwe mulowooza nsaaga. Eggwanga Uganda terikyalina bwenkanya mazima eri bantu bamu. Okitegeera. Omulala wabanga alina amaanyi ge gy'ayagala ogajja. Ffe bakifeesi batukolere. Bwale tulina amaanyi wala tugenda gajja. Twetaaga bakifeesi bakyala bannange. Twetaaga bakifeesi nga kati akakiiko katudde dda nga nze omulamuzi nagusaze dda. Ti mugende ono eba musuula mu nju n'eya maama mugiyuwe. I don't care. Wange namuziika. I don't care. I don't fucking care. Nze wenna abanga nze mulamuzi w'akakiiko ako. Mwe you people. Tugenda kutereeza abasajja mu line. Tugenda kutereeza abantu b'amasomero mu line. Tugenda kutereeza abantu mu line. Ng'amateeka tugeetwalira mu ngalo. Luke Wesigire. Mukulu Luke Wesigire. If you don't get involved in this matter, ng'obudde bukyali. Bw'atyo mukazi w'omugenzi munnamawulire munnaffe baali bamusuula ebweru bamuvuvuba era twamala kuyimirira tugamba enough is enough. Enough is enough.
omukazi ali lubuto era naye baali bamutwalaganya ng'ono be bamukola bino ebintu bya poliisi okuvaayo ng'obudde buyise mubikomye muvaayo omuntu afudde ekintu kyonna singa kituuka ku oyo omwana ffe tugenda kumanyaamu sse naffe bakifeesi kyaffe bagenda kukola bakyala mwewandiise tukole ekibiina ky'abakifeesi nze mbabuulira abafida mukola ddi because the fact nti ono omwana ali ku kyapa that is enough relationship okugwawo ekyo kiri okay kubanga bya bulijjo abantu baawukana naye okukwata omukazi azadde omwana ali lubuto bulala omukwata omukasuke wabweru omujje ku kyapa kwali ng'ogamba omukompasatinga leka ye akukompasatinga bw'oba tokkiriza ye kukompasatinga lwaki oyagala ye akkiriza omukompasatinga if not ennyumba gyesonyiwa abaana bo we bagenda okkulira genda zimba amaka amalala oli musajja like you say kwata oli omukyalo omulala muzimbire n'abaana be naye bagenda ozaala bw'oba oyagala bakazi bangi buli mukazi muzimbire naye mulekeraawo okulinnyirira abakazi mulekeraawo okulumya abakazi because singa ogamba nti abikola lwa bbuba singa yatandika dde okulinyirira kuba temwakaawukana singa yatandika dde okulinnyirira naye takulinnyiridde akulesi weyagale n'oli kati lwaki obeera omukasuka ebweru okuyingizamu omukazi omulala golaba kisoboka golaba tekinyuma abasajja b'e Masaka mulekerawo okende okujooga abakazi n'abasajja abava mu areas endala mulekerawo okujooga abakazi ng'olaba nti omukazi ono takusaana tokola naye tokkiriza kukola bintu byo ng'abiyingiramu oba okitegeera era omugaye munnange nze tozaala n'abasajja musobola okweziyiza okuzaala weeziyiza okuzaala buli wobeera ng'ogenda okwebaka naye okomye ejjoogo muba bakyala mutegere ntwetaaga akakiiko k'abakifeesi wamma yenna atubulookinga ku bakifeesi yangu otubuulire